Not a fisherman. I have done some fish at Kakaumu. Nti baira okulunda byenanda niye waire ti muri wa byananda aya ne okulunda byenanda Kaumu. Osimi we bale kutekereza kintu kyakutwa sente zikuizagola bitimba birungi na injini. Sebadi uzizire zikati quarter babantu bandi babalandeles. But we world catch. Koko kolo barundi kosoha. But haliyo kulima so they can nengeli shera ni amrele tukirisa isubi tukirisa kumugo inganga obirabira igibyara mubizebyo ejagende ndunda bana ikawani na komamu. Your Excellency, the other important factor that would now be considered in any way by the Kenyans. And Your Excellency, finally, President Bweyansindika wano mu bili abiri mugumu. Basofu nayo let's share this one here. President 7 yalitandika nga ekigendererwa kyayo the one who had Shekoko. Excellency, abantu bano bonna babayitire mu association ezizaabwe. Association ezibaddeyo. Tebadde association emu efuga ennyanja eno. Naye bonna nga bo balaba bampeera obujulizi. Association ezo zonna zaatuubwako. Tezibaamu kwagala twala tusabaliza Excellency. Ettiimu zino zonna zigattibwe obanga tuyitamu FPU obanga tuyitamu office ya minister wona otuteeka obanga ffe tuli baana bo. Abantu bano bonna beekolemu komiti emu nga association zonna bwe ziri buli association eteekeyo representative waayo tutuule n'omuntu gwona otukwasa tuprogramingire ennyanja nga n'ekitongole kya fisheries bwe kitujjamu okutulimba okweteeka eritavaayo seyinga niteeseteeka. Naye kati abantu bwe bazuula nti okuvuba mulimu Oweekitiibwa President abantu ne beeyongera bungi mu nnyanja omujuzo ne guyitirira bungi ate amaato ne gabeera mangi. Saba Oweekitiibwa President ojja kusanga nga landing site emu eriko amaato 1,000 ng'omugagga omu alina amaato 100 mulala alina amaato 2 mulala alina 3. Kati bwe bagenda ku nnyanja ne batandika kulwanira okola ki aw'okutega ng'ennyanja efuuse entono. naye ekizibu ne bw'otugamba ffe kennyini tugende ku ground kati tugaane abantu okuyingira n'obutimba obuto mu mazzi era abantu bajja kutwetika n'ennyumba zaffe bajja kuzookya. Naye tukoze tutya President nina amagezi gendeeta nga nteesa buteesa. President tusooke tuleka amagye ku nnyanja. Kubanga kati naffe ng'abekkooma ab'emukono breeding centers tuzimanyi ziyinza n'obutetwetaaga sayansi yenna ebyondo tubimanyi bwe tumanyi nti wano wazaalirawo ebyennyanja naye mukama wange era tuba twetaaga enforcement kubanga tetusobola kukola bino nga tulina enforcement. Okusomoozebwa kungi naddala emmere eri imported eva ku bya eri ku ssente embitirivu. So twasaba singa abaawo amagezi sebo watuyamba twafuna ekyuma bikiriza abafeeza bawo nuts wabavubi kubanga ab'okuyitako abawo ente waire embuzi n'ebindi aye wali okuba oti olugenda okutegekerayo abavubi nuts wabavubi kansubire ekishona. And then he repeated what they had advised me when I went there in my PDM. aize mu kyebamukoba bwe yajja ku tuwa ya PDM. They said your 1 million PDM is good for the farming and so on. Twakola nti miliyoni y'olituwa eya PDM nnungi ku byokulima n'ebintu ebingi. But for fisheries we need more money. Aye ku by'okuvuba ebyenanda twetaaga kusente nnyingi okutumbala. So I agreed and I'm going to give them the 1 billion they're asking for. And we can have another billion for the Kyoga.
have Lake Choga this side. Lake Choga side, you know. And then even on Nakasongala side, we can have another 1 billion. We have another billion on the Lango side. Another billion on the Teso side. Then here, on the solar side, we can have another 1 billion. First of all, the locals, they could be part of the effort. Munkola yange eboneka nti nteketeke bulungi ndowooza nti n'abantu ab'omu kitundu ekyo. Then we bring from far the people who have got addition, who have got capital. Mema etwaleeta abo abantu abava erala abayinza okwongera ku nsonga eyo bakuba nga balina ebyebeta capital, have got technology, balina obukugu. Then they can team up with the locals and represent us. Basogemagana abantu baife ababulidde mu kitundu ekyo. I will benefit. Because they will pay tax. I saw it the other day. ISO, after ISO, the one who wrote me a report. We are going to criminalize the importation of those with timber. His Excellency, the President of the Republic of Uganda. Nti tubadde tumusaba meeting eno ey'abavubi nga bw'omanyi agambye nti abavubi essente ze tujja mu buvubi zisinga ne ssente ze tujja mu mwanyi. So twagala okwebaza President okusosowaza ensonga y'abavubi ekisookera ddala okuwa abavubi bannannyini nnyanja ba indigenous bakaawonawo okubaddiza ennyanja. Ekyokubiri twagala okumwebaza nti agambye nti regulations zirina okujja mu bwangu mu mwezi gumu, regulations ezigenda okuyamba abantu b'empuuta ate ziyambe n'abaamukene olwokati tukyayagala kufunawo obuzibu wakati y'ab'empuuta n'abaamukene. Ekyokusatu twagala okumwebaza ssente z'atuwadde, awadde abavubi biliyoni 1 kusinziira ku region gy'ovaamu ngaffe abali mu Greater Mukono ate abava mu Buganda abali ku Lake Victoria. Tusuubira nti essente z'atuwadde agenda twongeramu olw'okuba ffe ng'abantu abavubi bangi ate bava sayidi ya Busoga ate ne sayidi ya Buganda. So twagala okumwebaza nti ataddeko ensako abataddemu akasente akagenda okubayamba. Yes, babadde tufune ssente mu PDM ng'omuvubi njagala okwebaza President okumusosowazamu okulaba nti abavubi baagala ebintu bingi okufuna obutimba obulungi, okufuna amaato amalungi, okulaba nga basobola okufuna akasente nga basobola okateeka mu nsawo. So twagala okwebaza His Excellency olwaleero kyatukoledde. Tuli basanyufu nnyo nga bana Greater Mukono nga bana Greater abantu